Mushera to 91 n'aba yasoko okweyambulira wane Uganda ng'abayimbi tebamanyi nabbi manya nti beyambula. N'ayambala siriiti empanvu n'ekomeeno. Yakolanga sho nga temuli mpale. Ekyo kyoyogedde kibadde nnoonya ngeri gy'ekyogera ng'ate alina siriiti mpanvu. Wummula Mirembe mukulu twogera bwe yafaayo byo bambi tetukulinaako buzibu. Naye maama okuva olwo abantu bonna balowooza nti kirina okuba abayimbi bano manyi bakoppa nnyo. Ne balyoka batandika sooka owulira akayimba kala mangweno. Wummula Mirembe. That song is nice. Yeah, very nice. Njagala oluyimba olwo. Kale nali mu seminary kyena mugumu. Eno bannange gundi kyeyekoze kyala mwana. Okuva olwo ebintu tebyadda natandika okweyambula abayimbi ba wano. Kyamma. Mpulira bibyo. Yego waliwa. Twali tukyali bato naawe kukyala. Ate kulimba emyaka kyejo. Ayo kyenda mugumu. Myaka 3 mugumu oguyise. Sebera nali muto. Nze nazala mu 83. Nze nali omukulu. Omwana senior wano abira mukulu. Tugende ku Serena. Oyo golaba ye Serena Hotel show yaffe gye twateekamu amaanyi amangi nnyo eya Sheebah ne Ketty ne tukwebaza nnyo okuba nti twakwatagana ekintu ne kikola ku Serena Friday ne Saturday ndaba nnono. Abadde vibe Sheebah abadde ne vibe ye nga tulina kyomugamba. Oyo maama we abazungu abo baganda ba Sheebah bonna le basoose okujja mu concert abo boolaba nga boolaba. Oyo Shu Ochola ne mukyala SK Mbuga Vivian yoyo ow'enviri ez'ekizungu ennyo ebintu byatirira bali bulungi nnyo. Kaakati ne Mao yabaddewo n'omukyala oli gw'atambula naye nabalengedde. Nabalengedde nange nabalabye yasi nga balya nga bwe banywa bannange minisita wa ssemateeka tumuleke minisita ko mu kintu kasente zajjira ddala sizakwegayira bamukwano bukwano naye kale era kasita batambuza omukwano naye kuba batambula nnyo babiri kati katukulekera esho nga bwe yabadde tukole ki naye nga Sheebah bw'oba teweebazizza nnyo Bukedde ojja kuba mubi. Ate Ketty simanyi kyoyinza mukolera okitegedde Ketty ali abalabisawo naye era yateekamu nnyingi nnyo balina kunganya ati kati wabala sebe olaba sho eyinza okukola n'olema okufisaawo ng'olina osasula oli ow'esawundi Serena bye balidde bye bakoze bityo osasula omuyimbi engoye bannange olemwa katuve wano ng'obudde bukyali misana naye nga congratulations Sheebah yakikubye byebyo kati tubagaza olunaku olulungi tubatadde abalungi producer Justin Akagwa ali ku camera Josephat Sseguya ali ku kyuma ayitibwa munaffe ayitibwa Dennis Mukisa akomye atakomera mpera mu Christmas owa Friday ku Serena. Olugambo mu kyenkya buli muntu gulaba ng'ekizimbe kye kiddukira ku sipiidi ebizimbi